abaluganda ne banyinaze ne bannabatuwuliriza balamusizaako nyina Mukama waffe Yesu. Weewaawo tuwonge tulyoke tusimbule n'ekyokuyiga. Katonda waffe tukwebaza nnyo okutulabula. Sitaani asigaza akaseera katono akozesa bukambwe n'obusungu n'obulimba bwe bungi nnyo bwe kiba kisoboka n'abalonde buli batwaliramu. Naye tukwebaza olw'okutulabula nga bwe tugenda okulaba mu lesoni yaffe eya leero. Tuyamba okulabulako tukutwala esiriyasi tutaase obulamu mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo taata waffe omusumba. Sabbiiti eyaggwa twatunuulira ekyokuyiga ekigamba nti omusingi gwa gavumenti ya Katonda era ne tugulaba ne gutukola bulungi nnyo mu ngeri bw'etyo. Ttiimu yaffe awamu n'omusumba okwanika obusamize mwatunuulira kitya, mwalabye byakuyiga ki wano okwanika obusamize kyekyokuyiga kyaffe eky'olunaku lwaleero. Muzungu kireyise spiritualism exposed. Era kyekyo omuvunuzi waffe yakola bulungi. Spiritualism busamize kubanga buli gyokisanga ne bwe kiba tekiriiko nsaasi buba busamize. Spiritualism mu lutalo lunene lutuyigako mu kkooti eno Sitaani akozesa ebyokulwanyisa bibiri. Akozesa ekifuba gemaanyi n'ayiganya abaganya ekkubo lye. Naye abasinga obungi abalimba bulimbi akozesa obulimba n'afuna kye yayagala okuva ku lubereberye ekyokusinzibwa. Obumu ku bulimba bwasinga okukozesa yabukozesa ddala ku lunaku olwasooka mu lusuku wa Adeni. Bimuligulyako temulirema kufa. Sitaani nabanga agandi Katonda alimba n'okufa temulifa. N'akiteekawo ne kijja nga kikula ne kijja nga kibona ensi yonna nti omuntu aliko ekitundu ekitafa. Omuntu aliko omubiri naye aliko omwoyo ogutafa. Nekijja nga kikyukakyuka nekituuka n'okugamba nti omulungi omukristaayo olwekifuuse kikristaayo bwafa omwoyo gugenda mu ggulu butereevu. omwoyo tegufa. Abalala ne bakisusaawo ne bagamba nti bw'aba tabadde nnyo mubi nnyo si mulungi nnyo si mubi nnyo gugenda mu ddongoosezo ligatoole nkuwulira omuliro gwala okumubabiriramu akaseera n'alongoosebwa. ne baba abadde mubi ddala gugenda directly butereevu mu geyeena. Abo n'abakwatira awo abalala n'abakwatira mu busamize nga lesoni yaffe bwegamba obwa buli ngeri. Ennaku zino eri obusamize obuzungu n'obudugavu obufu obw'edda bonna basinza bafu. Omuntu talifiira ddala, omuntu alina emmeeme etafa, omwoyo ogutafa. Gwe tugenda okwekkaanya olwaleero gutunula gutya? Kabi ki akali mu kukkiriza ebyo eby'omwoyo ogutafa? Agufuniramu wa? Lwaki Yesu atulabula nnyo ku nsonga eyo? Lesoni yaffe yaali tugenda kutandika ne Matayo essula 10 olunyiriri lwa 28 tulabe Yesu kyayogera ku mwoyo guno. So temubatyanga abatta omubiri naye tebayinza kutta bulamu, naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu geyeena. Tuyanza katusomeko ko katonone mu Luzungu. Matthew 10:28.
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Body and soul. Omwoyo. Kiki Yesu kyayogedde ku mwoyo wano? Version eri eguyise bulamu, endala eguyita mwoyo. Kiki kye Yesu kyayogera ku mwoyo? Batuba kyagwogerako nti gufa. Ne gufa ne gusanyawo enjigiriza egamba nti omwoyo tegufa. Kubwabwe. Aguge mazima sebo. Kubanga agambye muti oyo ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri. Omubiri bwe tunudde bulungi gwakolebwa mu nfuufu. Katonda n'agufuuwamu omukka omuki omulamu. Kati ne tufuna ebintu bibiri. Omukka n'omubiri ne bikola omuntu omuki omulamu. Byonna bifa bivaawo ne watasigalawo na kimu. Katugendeko mu Yokaana essula 6:3-8. Tulabeera Yesu kyayogera. Yokaana essula 6 3:8. 3:9 agambye eyantuma kyayagala kino bonna beyampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Ku lunaku olw'enkomerero musumba ki kyayogedde Yesu Kristo? Ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Okwolwo lwalifuna obulamu obutaggwaawo. Gweba bana bagambye nga bw'otuwadde introduction nti omuntu bwafa ne bakizunguwaza mwene gugenda direct mu ggulu, ogumu ne gugenda mu ddongoosezo, mulala n'agenda mu Geyeena. Bwe kiba kiri bwe kikyo, ate lwaki okuzuukira kwetaagisa? Kibuuzo kirungi. Nze nkyeraga kubanga sina bulamu butaggwaawo. Sina mwoyo gutafa. Obulamu bwange Yesu yabulina. Agenda kubumpa nga atuzuukiza. Nolwekyo Yesu ayongera okumenyawo kiri. Nti eriyo emmeeme tefa. Omwoyo ogutafa. Tewandibadde okudda kwa Mukama waffe singa wabaddewo abafa ne bagenda mu ggulu. Kati ate kyeyo ndimukomezaawo kyandibadde ki? Abagenda mu Geyeena bagendayo. Abagenda mu ddongoosezo tugira ne tufuna essaala ne tubasabira ne bava mu ddongoosezo, omukono ne guvaayo, okutu ne kuvaayo, nabo ne bagenda. Kakati Yesu kyandibadde kimwetaagisa ate kudda kuzuukiza baki? Baafa. Awo we tusomye era wongera okunaabulula omwoyo ogutafa. Kuba agambye nti ali muzuukiza ku nkomerero. Kuba senga bwenfa kati mpitawo buyisi ate bwadde agenda kuzuukiza baani. Okwo bwe twongerezaako Yokaana 14 nti ngenda okubateekerateekera ebifo. Ndikomawo nkole ki? Mbatwale. Yaligambye ngenda okubateekerateekera. Nja kukima omwomu munsangeyo. Oba nja kukima omwomu. Naye ye yennyini n'akamwake. Atugambye nti ali tuzuukiza ku lunaku luki? Olw'enkomerero. Kyeyazannya bu Timoseewo ekisooka essula 6:13-16. Twagala tulaba ani oyo yekka ali imoto atafa. Timoseewo ekisooka essula 6:13-16. Nkukuutira mu maaso ga Katonda wamu. Nkukuutira mu maaso ga Katonda
awa byonna obulamu ne Kristo Yesu yategeeza okwatula okulungi eri Pontio Pilato weekuumenga ekiragiro awatali bbala awatali kyakunenyezebwa okutuusa ku kulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kwaliraga mu ntuuko zaako nannyini buyinza yekka atenderezebwa, kabaka w'abakabaka era Mukama w'abaami, alina obutafa yekka, atuula mu kutangala okutasemberekeka, omuntu yenna kwatalabangako, so si wali ayinza okumulaba, aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Alina obutafa yekka. Sawa zino atuula mu kutangala yekka okutasembereka, yali moto. Kati olofa bamugoberera kuba naffe twagala tufune ekirabo ekyo eky'obutafa. Tukifuna ddi? nga tetunaba kukifuna. Yeseba gwe bw'oteekawo enjigiriza egamba nti buli muntu alimu omwoyo ogutafa. Bayibuli n'egamba nti Katonda yekka y'atafa. Gwe agambye nti naye nange nina emmeeme etefa, nina omwoyo ogutafa. Kiki oba otegeeza? Oli Katonda. Nange ndi Katonda. Katonda kyemba mugamba nogamba si bwe tuli wekka. Naffe weetuli. Olina obutafa naffe tetufa. Sitaani mujoozi mulimba n'atuleetera okwewanika akoze obulimba bwe, ne tubukkiririzaamu n'atambulizaamu ensi yonna. N'ayiye engeri y'okumusinza nga akozesa obulimba obwo. Era n'ekirala kye twalabye nti obutaggwaawo tebulina ntandikwa, naye bw'obanga tulina we tutandikira, manya tulina we tukoma. There is a beginning and an end. Immortality has no beginning. Kati ye yekka yava mu ki? From everlasting, okuva mu butaliggwaawo okutuuka mu litaliggwaawo, ye yekka yatasobola kufa. Kinayinze kyayongedde okuyiga nti ne bamalayika nabo bafa. God alone is immortal. kubanga Seba nyongereko. Yes, sir. Mu lesoni bakinyonyodde nti sitaani yakakamanyi. Kubanga ekibuuzo ekisinga obukulu, bwe mba nina emmeeme oba omwoyo ogutafa, gwayingiramu ddi nga nze nawe nazaalibwa, nagusangawo ne nnyingiramu muyingire, oba bwe nazaalibwa ne gumeruka. Bwe guba tegufa guteeka okuba nga gwaliwo era nga gujja kubeerawo. Ekyo bakisalidde amagezi, muzungu bakiyita incarnation. Nti olwo emyoyo giri awo mu bbanga awo. Ogumu ku gwe bagwira Brian Sewankambo. Kati bw'ogenda okuzaalibwa nga gukuyingiramu, oyingiddemu omwoyo ogutafa. Anti tegufa. Okuba nga gwaliwo nga guli pre-existent, transcendent, giri mu bbanga awo. Kaakati omubiri bwe gufa nga guvaamu nga guddayo. Musomba, twali wano n'otusomesa ng'osinziira ku byawandiikibwa. Ntugamba nti omubiri guno gwatutonderwa okuyita mu nfuufu, bwe gugendamu omukka omulamu ne guba omwoyo omulamu ye muntu. Ate kati ogwo omwoyo gwoyogerako gweguliwa? Kati ebyo ebibuuzo bisaana kubuuza sitaani. Kuba yabiyigiriza ebyo sitaani.
naye byetwogera abakkiririza mu immortal soul byebizibu byebasanga nga asanze omusajja nga kuteesa n'ogamba nti bw'oŋŋamba nti nina omwoyo ogutafa oba otegeeza ki? Immortality means no beginning, no end. Eternal. Omwoyo gw'akakembo guno ogutafa oguvaamu ne guddayo mu ggulu oba ne gugenda mu geyeena gwamuyingira mu ddi yagusooka oba gwe gwamusooka. Abayonaani nga batwala ebiseera okudisikasinga n'okudibetinga ensonga ezo naguno guliko. Abahindu bo bagamba tulinkaneetinga ki mu Luganda okubulukuka. Naye tubeeyo tetujja banja kubuuza ekibuuzo ekirala awo ate nga sife twabitandika nti kati olwo tufuna ddi ogutafa si bwe watubuuziza tujja kusaba mukadde kiwanuka atusomereko mu Bakolinsi ekisooka 15:5 mpaka 5:5 engeri gye tufunamu omwoyo ogutafa ffe Katonda yekka mufe abagoberera Bayibuli yekka atafa. Akaddi ffe omusomesa atubuuza okufa okuwangula kwo kuli luuyiwa. 5 mpaka 5. Laba mbabuulira ekyama tetuliibaka ffenna naye ffenna tulifuusibwa amangu ago nga kutemya kikowe. Akagombo ak'enkomerero bwe kalivuga kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda naffe tulifuusibwa kubanga ogufunda guno kigugwanira okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe guliba nga gumaze okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Gw'okufa okuwangula kwo kuli luuyiwa, gw'okufa okuluma kwo kuli luuyiwa. So tukufuna ddi Yesu Kristo ng'akomyewo. Akagombe ak'enkomerero we kalivuga tufuusibwa. Gye tutandikidde tulabye nti omwoyo guno ogutafa Katonda talina waguyigirizaako. Era Sitaani yatandika nti bwe muli Katonda agamba bwe mugulyako temulema kufa. Sitaani agamba alimbamu mujja ku will not surely die. Kati obulimba ne bagenda nga babuzimbira awo. Tutuuka mu kusula ey'omukaaga eyalubereberye nga bano bakitegedde Mukama yali mutuufu. Sitaani n'alongoosaamukko n'agamba asigamba kufa kuno naye kuli mwina omwoyo ogwo tegujja kukola ki? Tegujja kufa. Kati Musomba njagala kubuuza ate Bayibuli tebiyigiza naye bituuka bitya ne bijjira paka wano leero we tulinga osanga nti buli nzikiriza bigikutteko. Number 1 biriko sponsor abifunamu ayina amaanyi ayina amagezi ayina resources ye Sitaani. Ekikwewuunyisa byatandikira mu lusuku Adamu naye byabuna mangu lwa nsonga. Historically group z'abantu ennyingi ezaddirira ez'Abasumerians, Akkadians, baani bonna abasinga obungi kuba bakkiririza mu mwoyo ogutafa. Ne guva ne gujja nga gutambula. Abasinga okubiyitimbula ennyo Bayonaani, Baplato, Aristotle, baani abo nga batula ne babidisikasinga nga bwe tubali tugezaako wano. Ne bibuna ensi yonna, Ebuyindi gyebiri, mu Buddha gyebiri, mu Shintoism y'Abachina gyebiri. Kaakati bituuka e Roma, Abaroma nga batekinze over. Ekkanisa olwokubanga yalina enkolagana ne Roma. Ekkanisa bwe yava ku musingi gw'ebyawandiikibwa bino byayingira mangu. N'ekkanisa neyongera n'egaziya.
wangi negaziyo obutafa kyova olaba nga kereziya yo yajjamu n'enjigiriza egamba nti abantu abalungi tusobola okuconnectinga nabo netubasaba ne batusabira naffe tusobola okubasabira to improve bamanye ebitukwatako mwe muva enjigiriza ey'abasi Saints veneration gyesimanye kuvunula mu Luganda okusabira abantu ne batuuka mu lubu lw'abeesimbi. Nakiwulidde ku luno nga tulwana okuyingizayo Nyerere naye nga tulina kumala kufunayo ekyamagero kiyakola Nyerere yafa dda naye ali akola ebyamagero ne bwe tunafunayo ekirabuusika abulako katono nnyo emitendera egisinga agiyiseemu afuuke sente biringa ebyolubalaatu biringa ebyokusaaga naye omulabe gyatutuusa naye byonna bitujja Katonda nebituzza kusinza omulabe nga tulowooza nti tusinze bantu be. Waliwo wano atubuzizza ekibuuzo oba nandi kibawadde oba mukiddamu oba temukizzeemu naye nga mukitegedde ekibuuzo weekiri. Agamba akibuzizza mu Luzungu nti ekibuuzo kigamba nti is to have a distinction between immortality and eternal life. Nagamba the biblical view is that we have eternal life now. Once we believe Christ, but shall receive immortality at the resurrection. Whatever it is, eternal life tegirina ku bwaffe tetuzaalibwa nayo etwebabwewe ng'ekirabo olw'okukkiriza Yesu Kristo. Yesu Kristo ne bwe tumukkiriza tuyingira mu luse olw'abagenda okulokolebwa olw'okubanga tuli mu ye tulina obulamu obutaggwaawo naawo kubanga ne bwe nfiira ano nga ndi mu Yesu agenda kunzuukiza. Amiina. Bw'alinzuukiza olw'okubanga ekibi tekigenda kuddayo kubeerawo olwagenda okumpa ekirabo ekyokubiri ekya immortality nga si kyafudde kiri kyayogerako kituukirizibwe mu ye kubanga ye bwe bulamu obutaggwaawo ate tuyingira mu ki mu ye era immortality egyo tugenda okufuna tugenda okugifunira mu ye. Ekibuuzo ekisinga okubeera ekikulu kabi ki akali mu njigiriza eno? Sitaani agenderera ki? Kubanga tuyinza okugamba nti affe tubitegedde tetusobola twafekitinga naye sitaani afuniramu wa. Ngenda tandika ne mukyala Kabiito briefly afuniramu wa kabi ki akali mu njigiriza eno? Awamu ku sitaani wafuniramu kwe kugootaanya enteekateeka y'obulokozi. Enteekateeka y'obulokozi bwe tusomako mu Yokaana 3:16 bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'akola atya nti buli amukkiriza. Kaakati bwe mbanga wano nange bampadde ogutafa kitegeeza oli gwe nnina okukkiriza okufuna obulamu obutaggwaawo avudde mu kifaananyi sikyamwetaaga kubanga bwe mba ate nange nnina ogutafa mwetaaza ki? Kati awo sitaani obulabe bwe buli nti ajjawo Kristo mu kifaananyi n'atufuula nti naffe tulina kye tuyinza okwekolera. Bwe tumala okujjawo bw'amala okutuleetera embeera nga ffe abantu y'okujjawo Kristo. Nze natunuulidde embeera ku kibuuzo ekyo yakusinzibwa. Bwe tuva ku kituufu kiri ng'ataddewo obulimba bwe ne tuva ku kituufu ekyokusinza Katonda nga bwe kiri okukola ekyo Katonda kyatwetaaza mu buli ngeri yonna tuba tusinza kitali Katonda. Enteekateeka eyo
gyafunamuku bwe tuba tetusinzizza Katonda tuba tusinzizza Setaani. Okuva ku lubereberye Setaani ekyo kye yayagala. Mu Lunyiriro olwokuna mu ssuula ey'okusatu eya lubereberye yagamba omusota ne gamba omukazi nti okufa temulifa. Kyegeeza mugenda kubeera balamu ebbanga lyonna. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi gusanyusa amaaso mbu nga guleeta n'amagezi bwakwegombebwa okuleeta amagezi era kituufu n'akola ki kituufu gwali guleeta Setaani afunira wa ekisookera ddala alaba ng'omuwanguzi eri omutonzi eyatonda omuntu n'amuwa byonna. Kakati byonna bye yali amuwadde bye yali awadde omuntu nga mukwano gwe Setaani n'abyeddiza. Kati Setaani n'awulira nga ye mumativu olw'ekyo kye yakola ki era obulamu omuntu kubanga Katonda kyali asinze omutondera bwe bulamu. Omuntu bw'ajja ku nsi awulira nga obulamu obwo Katonda bwe yali amuwadde ayagala ayongera okutambula nabwo kati Setaani bw'amulimba agamba wamma kyekyo nkyali mulamu mpaka. Olw'ensonga eyo abasoma oba ffe ng'abasomi b'ebyawandiikibwa omulimu tukyalina mulimu munene ogw'okulabula abasajja n'abakazi n'amakanisa amangi agatwetoolodde agagamba nti gundi yafudde omubiri gwe twaguzise gundi naye omwoyo gwe gwagenzeewa mu ggulu. Omulimu tulina munene ogw'okutegeeza abasajja n'abakazi ku nsonga eyo. Ebigambo ebyogerwa mu lubereberye Katonda agamba nti bwe muligulyako temulirema kufa. Bwe twogera nti tulina ogutafa oba omwoyo ogutafa tuba tutegeeza nti ekibonerezo Katonda kye yateekawo tekiriiyo because empeera y'ekibi kufa. Kati bwe tuba tugamba nti waliwo omwoyo ogutafa then empeera eno teriiwo. Era bweba teriiwo kiba kitegeeza nti eyabitugamba mulimba. Amateeka tewali. So in other words ebyo byonna binaabulula enjigiriza eya Bayibuli. Kakati sebo mulesoni yaffe eno ey'abasomesa mulimu akantu kebaita neyakozesa statement nyala okugatta ku kuteesa kyeleese the true essence and intentions of spiritualism in the context of the great controversy is to deceive humanity into entering a direct relationship with demonic forces. Katonda bwe bamugyawo nadda ku bbali ne wasigalawo Nyerere yafa dda najja akola ekyamagero nga kyamagero ddala kiri attributed ku muntu eyafa edda. Ani aba akikoze? Setaani. Nyerere. Abalabi bwe bakungiriza Nyerere bajja okusaba basaba yakoleyo ebirala babisaba ani? Naye Nyerere ye Setaani. Direct relationship with akokubiri kabadde ku 289. Michela Kabito katusomere. By promoting spiritualism, the devil wants to explain and confirm his foundational deception that started in the great controversy, namely that God is not the only God, but we are all gods. Ako kakulu ogamba nti Katonda yekka yalina obutafa ate ne mukyala Kaawa namuga nti banaali omuti guno Tajja kufa. Tagenda kufa. Olwo njawulo ki ne Katonda?
Katonda yoli ninaffe weetuli. Naffe tuli bakatonda tetufa. Katonda akimanyi sitaani bw'agamba omukazi nti omuliako temulirema kufaanana nga ye. Sitaani mubi nnyo. Number 2. That we have life in and of ourselves. Tulina obulamu bwaffe ku bwaffe. Obanga omwoyo guno ogusangibwawo nga weeguli nga guli etaano guli immortal tegufa gwajjawo obulamu bwagwo bwe guba obwagwo oba Katonda ni abwetaaga ennyo obuli muno bwagujjawa nabwo guli transcendent. Ekibuuzo ky'obuuza sitaani kyayagalira ddala. Katonda teweetaagibwa. Tusobola okujjayo ku lusozi waggulu eri mu nsonda ne tubeerawo. Era bw'amatiza abamugoberera katusooke tumumaleyo loke tutugire naako kaleeta. That we have a component, the soul of our beings, that is spiritual, indestructible, immortal and eternal, and that we are morally autonomous. Ne mu by'omwoyo tetwetaaga Katonda kutuwa mateeka kutulamula n'amateeka ge. In brief gavaawo bodda mu Isaaya 14 ndirinnya nditeeka entebe yange bw'agiteekawo ono aba teyeetaagibwa. Sitaani n'abamugoberera buli kintu kyonna ekibafuula Katonda bakirina mu bulimba buno. Musumba ebintu bino oli mu kubyogerako tubadde tubiraba mu bulamu bwaffe era tuzze tubiwulira naye ate kati bw'obyogera kati ate neeyongedde okubibikula nenaba tulimbibwa. Mukama kyaba atulabula kubanga ennaku y'enkomerero zituuse. Tweyanziza katweyongere mu maaso. Tuyinza okulowooza nti okufa kuno omwoyo ogutafa guno tubisomako eno naye endagaano enkadde ye ebyogerako etya tuyinza okuba tuli awo nga naye mu ndagaano enkadde bagamba tulina ogutafa. Katusooke tugende mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde tulabe kiki kye boogera ku kufa. Okufa bakuyita batya? Tusooke Zabbuli 13 olwokusatu. Lowooza onziremu ayi Mukama Katonda wange. Yakira amaaso gange neme okwebaka okufa. Akwesa atya? Kwebaka okufa. Ndagaano nkadde tugende mu Zabbuli 10:15 olw'17. Abafu tebatendereza Mukama newankubadde abo bonna abakka mu kusirika. Abakka mu kusirika mu kwebaka tukyali consistent. Death is sleep according to the Old Testament. Zabbuli 46 olw'okubiri paka ku lw'okuna. Nga nkyali mulamu n'atenderezanga Mukama nayimbanga okutendereza Katonda wange nga nkyaliwo. Temwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi bwonna omukka gwe gumuvaamu nadda mu ttaka lye. Ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula. Tukyali consistent. Era ssebo boddako mu lubereberye 2:7 mbadde njagala tusembyeyo omusumba. Kikwatagana n'ekyo nti omukka gwe gumukola ki? Bwe gumuvaamu n'ebirowoozo bye nga bibula takyaliwo. Ebirowoozo bye okubeerawo naye okubeerawo ng'omukka guli gwa Mukama gukyalimu. Kade katusomerewo. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu
mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mukyala Kabiito, composition y'omuntu eri etya baamukola mu bintu ki? Mu nfuufu n'omukka omulamu n'afuuka omuntu a living soul n'afuuka oba omuntu omulamu. Yes. Kati eno gye tusomye mu Zabbuli 146 olunya olwokubiri paka ku lwokuna bitulaga nti bw'afa omukka gwe gumuvaamu n'adda mu ttaka lye, omubiri ne guddawa mu ttaka. So byonna nga bitulaga tetulina ne twalabyeko mwoyo gutafa munyirize tuva okukola ki etuva okusopa. Nja kusaba tusembyeyo mu Buulizi essula 9 olunya olwokutaano. Mubuulizi kubanga balamu bamanyi nga balifa muzindala naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Okwagala kwabwe kwenkanankana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kankana so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Byonna mu byaba biri consistent. Naye twagala tusomeko mu Danieri. Naye ali mu ndagaano nkadde essula 12 olwokubiri. Kubanga ano tulabye nti okufa kwebaka. Danieri kikyayogera kwaba bafudde nga beebasa kiyita kiki kyayogera mawulire kigaawa ku kufa kuno. Danieri essula 12 olunya olwokubiri. Era abangi kwabo abebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka. Abamu eri obulamu obutagwawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutagwa. Nsumba tutagululiremu ako. Tuli mu ndagaano nkadde. Awo tewali mwoyo gutafa. Naye nti abeebase mu nfuufu balizuukuka ku lunaku luli. Abamu nga bazuukukira bulamu butaggwaawo. Bw'oba osomesa nti abalungi bagenda Danieri si bw'agamba Yesu kye yalaba. Awo wennyini katusome ne mu Yokaana essula 5:5 paka 29 tulabe Yesu kikyayogera ku nsonga eyo Danieri gyayogedde. Twagala tulabe Yesu yajogerako ki. Dada mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kankana abafu baliwulira eddoboozi ly'omwana wa Katonda n'abo baliwulira baliba balamu. Kuba nga kitange bw'alina obulamu mu ye bw'atyo bwe yawa omwana okuba n'obulamu mu ye era yamuwa obuyinza okusala omusango kubanga ye mwana w'omuntu. Temwewuunya ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abaakola ebirungi balizuukirira obulamu n'abaakola ebitasaana balizuukirira omusango. Consistency. Danieri yagambye nti balizuukuka baliva mu nfuufu. Abamu ku bo eri obulamu obwo Yesu Kristo n'akidiramu ddala nga kiriwo kiri. Olunaku luli lwagenda okuzuukuza omuzuukiza bbiri. Mukyala Kabiito. Nti mu kulabula kwatugambye nti ekiseera kijja which means tekinnatuuka. Katugende mu ndagaano empya. Twagala tusome ku Laazaalo ono kubanga gwe twagala atubuulire biki ebyaliyo. Yokaana yayitayoko yafaako n'avaayo. Kati twagala tulabe mu Bayibuli biki byatugamba ku mwoyo guno ogutafa kuba ye yatuukayoko. Yokaana essula 11 onyirwa 11 paka 14 21 paka 25. Yayogera bw'atyo n'alyoka bagamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase naye ŋŋenda kumuzuukusa. Abayigirizwa ne bamugamba nti Mukama waffe obanga yeebase anaazuukuka. Naye Yesu n'ayogera yali ayogera ku kufa kwe ne bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo
awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti Lazaro afudde. Nange neesiimye ku lwammwe kubanga saaliyo mulyoke mukkirize naye tugende gy'ali. 25 agamba awo Maliza n'agamba Yesu nti mbadde nsaba ku break. Awo tufunemu ka break akatono. Ka break akagamba nti abatume bagamba oba Lazaro yebasibwe basi azuukuka ajja kuzuuka kubanga bebase bazuukuka bezuukiza. Mukimanyi nti bano bameme tefa bamoyo gutafa tebetaga kuzuukiza. ate ozuukuza waaki? Ate ozuukusa waaki? yebase basi ye omwoyo gwe guveeyo gye guli gugende guyingire mu mubiri gumanyi gye guli. atokalesi gumanya eggulu gye liri. bwe guba gwagala omubiri gujja kuvaayo gujje webateeka omubiri guyingire kyekyo. Yesu n'aga nti yagize naye yafudde. Nolwekyo bwe ŋŋamba nti tugendeyo tumuzuukuse. Ono owa Yesu Lazaro yeetaaga kuzuukusa. Ffe abafiira mu Kristo yatuzuukusa. Naye bano bameme tefa teyeetaaga amuzuukusa kubanga bali baga nti muleki. 21 okutuuka ku 25 agamba nti awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Era kankano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda n'abikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti mmanyi nti alizuukirira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo? N'amugamba nti weewaawo Mukama wange nze nzikiriza nga gwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Tugenda tandika na kutaggululamu. Kiki kye twalisuubidde? Yesu kye yaligambye Maliza ng'azzaako abakale singa obaddewo teyalifudde. Kiki? Tuli mu context ey'omwoyo gutafa. Kiki Yesu kye yali bagambye singa omwoyo ddala gwali tegufa? Ntandike nani mukyala Kabiito. Senga ddala omwoyo gwali tegufa. Yesu yaluge nti oli ali bulungi kati. Ali mu kwesiima ne bamusa. Kiki banakuwaza? Kubananga omuzindalo musomba. Sini kinyengerako. Kubanga ono yandiberezibwa gali gukabira ali bulungi. Ekitegeeza kyandibadde kinetagisa nange nfe mangu. Ngende mu kwesimba. Ekyokubiri kiki kye tulaba ku Maliza kyamanyi ku kuzuukira ng'ate gamanyi ge tuva okuyigako wano mu Bayibuli? Tukizudde nti yamanyi nti ku nkomerero eriyo okuzuukira. Ekitegeeza Maliza yali muyizi wa byawandiikibwa mulungi. Ekitarazi kye ndabawo Maliza yalina ekifaananya kirungi eri Katonda nti yafuga buli kimu n'okufa kuno singa yaliwo ono era n'okufa tekwandisobodde ono. Katutuukire ddala wali wennyini ewa Lazaro. Bwe yavaayo kiki kye yayogerako nti mwinawe mukiraba bwayogerera nti bannange Yesu ng'oyina nemba nga ndi eri mu kwesiima nze n'onzijjayo ondeete n'okubonaabona tulina we tukiraba. Bwe kiba kituufu nga ggwe Lazaro walikiriza okuvaayo eri. Kandi nonyeze eggulu lyonna nembula. Bwe baba balina powers ezinkomyawo
Katonda Yesu Kristo tewandibadde kyali wange emimo. Onzija otya mu birungi onkomyewo ku nsi kuno okubonaawona okulina okufa. Naye nno kakati bonziza ate nziza mu kitiibwa. Naye nonziza ate nemala okudda mu mulambo ogunya nnaku nnya. Nzinga nemala okunzinga ate nezangulula nojja n'ebizinga ebyo n'ebizinga byange wandindese nenkomawo mu kitiibwa. nenjijanga bamalayika bwe bava waggulu eri nenkomawo wano kuki naye Lazaro aviira ddala mu ntaana nga musibe bulungi akakomo ne baasa yonna nga bamusibye bulungi n'ava n'agamba nti kale mumusumulule. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti Katonda yekka yalina obuyinza ku bulamu bw'omwana w'omuntu, obulamu obutaggwaawo. Tewali mulala yenna alina buyinza ku bulamu butakola ki? Naye mbuuza ekibuuzo, abasajja abakulisaayo abakwata Bayibuli ne bayigiriza ebyo Mbugundi yagenze mu ggulu babijjawa? Tugere maaso ntimbe anti era gye twasomyeyo gye tutandikidde nti ekkanisa y'Abaruumi bwe yeegatta n'enzikiriza gye yasangayo y'Abayonaani ne bigenda nga bikola ki? Bikola ne biyingira mu ki? Mu kkanisa, Greek mythology. Naye nga twagala tulabe Pawulo ayogera ki ku kufa n'okuzuukira. Basessalonike ekisooka essula 4 onyolo 13 paka 17. Wali tulabye nti Yesu according to Jesus death is sleep. Era ne mu New Testament okufa kwebaka. Banga Mukama waffe yennyini yaliko okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. N'abo abaafira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu biro okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Kale musaganenga mwekka n'ebigambo bino. Tulina obukakafu mwezenyirize tusomye nti Pawulo byayogera ddala bituufu, si sitoleza Wakayima ne wango mukyala Kabiita. Mukadde asobola okutuddiramu olw'15. Lwe lunyweza ddala. Olw'15. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa kujja kwa Mukama waffe tetulisooka abeebaka. Kye batubuulira mu kigambo kya Mukama waffe tutagguludde endagaano esooka n'eyokubiri nga byonna biga nti okufa kuki? Kwebaka. Era byonna bituwa essuubi ery'okuzuukira nga Mukama waffe akomyewo. Mukama waffe byayigiriza kuzuukira ebiribeerawo ng'akomyewo ne Pawulo byayogera alika ate agambye ngenda bateekera biki before ekitegeeza bw'amala biteekateeka agenda kukka atutwale. N'ekikwewuunyisa agambye nti ffe abalamu tetugenda kusooka abeebaka. Naye tulifuusibwa nga kutemya kiki kikoowe. Twagala tweyongereyo tituli mu nnaku zino ez'enkomerero. Twagala tulabe mu Basesalonika, tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Basesalonika ekyokubiri essula 2 olunyiriro 7 paka ku 9. Tulabe okulabula okutuweebwa. 2 Thessalonians ekyokubiri ebyokubeerawo mu nnaku ezisembayo. Nnaku ezisembayo olunyiriro 7 paka ku 9. Kubanga ne kankano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Wabula kyokka aziiza kankano okutuusa lwalijjibwawo. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka. Mukama waffe Yesu gwalitta n'omukka ogw'omu kamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. N'okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Nkoma kulakuta bamwenda gata tunafuna masimu tumalirize n'ekibuuzo kino. Lwaki okulabula kuno kutuweebwa tumanye
omuntu bwafa alagawa tumanye ebinaaberawo nga Yesu Kristo akomyewo oba akomawo lwaki okulabulwa kuno kutuweebwa kiki Yesu Kristo kyagenderera n'atugamba mujja wulira ba Kristo naye we mubawulira temugendayo why badde nsaba katono nnyo ku kulabula kuno nga tuddamu ekibuuzo kyo mukadde ayongerezeeko Matayo 24 24 mpaka 26 24 24 mpaka 26 agamba kubanga mu biro ebyo waliwo ekibonyobonyo ekinene nga tekibangawo kasokedde ng'ensi ebaawo okutuusa leero era tekiribaawo nate ennaku ezo singa tezasalibwako tewandirokose buli alina omubiri naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako mu biro ebyo omuntu babagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano temukkirizanga kubanga balijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero n'obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamya n'abalonde obanga kiyinzika laba mbalabudde kale babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga laba ali mu bisenge munda temukkirizanga nti lwaki atulabula atumanyi tomanyi bwe banaagamba nti ali wano olw'okuba ffe emmeeme zaffe ennafu nyinza okugenda n'empugulwa n'enva ku mulamwa gwenzize entambuliramu ebiseera byonna kati okulabula kwerinze nemu okubula number 1 number 2 agambye nti waliwo ekiseera ekyokulaba ennaku ekitabangawo ekyo Yesu yakyogera kiseera kinakuba kizibu nnyo nti ng'akola ebyobulimba n'ebyamagero ekineewuunyisa ennaku zino balanga ebyamagero abantu ne bakulumulukuka ne bagenda ne batabisangayo oba ne basangayo ebyamagero ebyobulimba naye ne bajja bangi nnyo n'enkuba akafaananyi bw'alitandika okukolera ddala ebyamagero ddala ebyaddala bali babameka kabi ki akali mu kugendayo akabi akali mu kugendayo Yesu akugambye togendayo ojemye si kujeema bujeemi atumanyi obunafu bwaffe n'amagezi ga Setaani agamanyi bw'akulabula naga nti tolinnyayo akimanyi nti akasajja kajja okukola ekintu nga kikukwatirako ddala sukaali yakuluma obwedda olutuuka wali sukaali yasooka okunvaako pressure n'agenda bino Parkinson nkankana nakandi nga nateredde dda omugongo gunduma okufa obufigo obugonye agenda okumubuza ogamba kyawo kakati gwogamba ki kati ate nga yasoose nakuyita naye atulabula tunywerere mu kigambo kya Katonda nga ye bwe yamulwanyisa ng'akozesa ekigambo kya Katonda. Wano wali okulabula abantu bano bamwana yabula nagenzeeko mu ssabo nina obulwadde obutawona bagambye nti kugendayo bugenzi kulaba biriyo akajanja tekakutwala mu ssabo togenda mu balubaale Mukama Katonda atugaanira ddala okukolagana n'abasamize togendayo simple katono nnyo Musumba wayogera ku busamize obusamize tebukoma mu masabo zinza n'okubanga nazo njigiriza nga n'okuyigiriza ne Bayibuli bagikola ki bagikwata naye era nga nabo bali mu buki eriyo obusamize obuzungu ennaku zino. Okay, obusamize obuzungu ennaku zino bajja buteekako minzaani eyo gye bali ajja kukitegeera. Tandike ne maama, tandike ne Musumba ne maama, tandika ne Musumba, tandike ne maama.
Mukyala Kabito kugamba awulira nga akyewulira. Ngezaako omwami Kigongo Sam agambye nti abamu we tujja enzikiriza eyo abafu boogera bategeera ku lugero lwa Lazaro n'omugagga kuba briefly olugero olwo nti Lazaro yabeeranga ku nsi ng'akola ki ng'abona atali oli Lazaro gwe tuyizeeko naye bwe batuuka eri ng'ono omugagga ali eri abona yoyoona amutonyeze ne ku lugalo amwereze ku mazzi anyweko. Naye mu Bayibuli muno Yesu bwe yabanga ayigiriza yakozesanga engero. Ebimu tetubikwata literally naye biri figurative. Ng'olugero olwo lulimu ekyokukola ki ekyokuyiga. Era eri gy'asembera muga nti mbatumidde abantu bonna bannabbi baani ne kati abasumba bakyakola ki bakyatubuulira. The essence was nti buli bubaka obutuweebwa essaawa zino tubutwale nga bukulu olweteekerateekera ekiseera ekijja mu maaso. Mu bufunzi Musomba Mukyala Kabito akikonyeeko n'akimalirayo ddala nti Yesu yakozesanga engero nga ziri figurative. Kino kyekimu ku byandiikibwa ebizibu ddala contrary passages ezibu okunyonyola era bw'oba oginyonyola olina okubalansinga n'enjigiriza ya Bayibuli endala yonna bweri. Okay. Tetugenda kwongerako okusinziira ku budde tugenda kwongerako. Njagala kwebaza nnyo nnyini ddala era tugenda kwongerako ku lesoni y'olunaku olwaleero olwakadde. Ekyamazima eno lesoni erimu ebyokuyiga bingi nnyo n'ebibuuzo naye wano wenjagala okusabira ojje tusisinkane ku makanisa wonna we tugenda okusinziza. Oli waddembe okujja n'ebibuuzo byo ng'obiwandiise ne ku lupapula n'ogamba njagala kunziramu ebibuuzo kino na kino na kiri na kiri ne mukkirize tumbawumbire wano lesoni y'olunaku olwaleero. Mukama tukoze bulungi nnyo. Twagala kwebaza ttiimu yaffe etukulembeddemu ate okulabika nga tugenda bulungi nnyo mu maaso n'okwiga. Njagala kukkiriza nti Sibo ye Musoma obudde buyise ne lesoni wagambire tugyongerako naye tuyozaayoza aba East Buganda okufuna field tugerera tuli mu field ntongole. Yesebo twebaza Katonda okututuusa ku buvunaanyizibwa. Amiina. Era tubatumidde bonna aba East Buganda field. Omulabirizi waffe Musumba Alisengawa Musumba Ntuulu n'Oluganda Omuwanika Goloba mukadde Goloba. Okay, muyoge Mukama yeebale okubatuusa ku kkula eryo. Situgenda kusukka wano. Tukwebaza nnyo Ayi Katonda olw'ekyawandiikibwa n'ebyawandiikibwa byonna bye tuva okuyigako. Tukusaba nno okuyita mu Mwoyo Omutukuvu oyongere okutuyigiriza n'otukubiriza Ayi Katonda okubeera nga tunyweredde mu kigambo kyo kibeere nga ettabaaza nga bwe kiri mu Zabbuli era nga tugenda okusinza olunaku olwaleero olunaku lwa Ssabbiiti jangu obeere omunaffe n'emikisa gy'ogaba ku lunaku luno giryoke gibeere egyaffe. Bwetyo bwe tusabye n'okwebaza nga tubiyisiza mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe.